kaligi nnyo era pulezidenti wamwambitidde omutima gw'okubi betwalo basanyuga enina okusookera ddala neebaliza ddala nnyo mwenna bannadipi mwenna okunyaniriza obutansosola emujabaga munauganda munnammwe mu Buganda temusajja tafukamira naye mbadde nsaba afukamira ebeebaza olwekyo mwebale nnyo okunyaniriza mukwano omungi neebaziza nnyo akisusa neebaza nnyo pulezidenti wange kubanga essaawa zino wange kaadi gifunye ne satifiketi gino obugalo bugwaniddewo abantu bonna twebaza ne executive committee yonna eya DP neebaza nnyo mwenna mwesijja bamenya bonna bakwano bange obukabu mukwano gwange madamu Kigonya mukwano gwange bonna ane na mukwano gwange nfanfe gwe bayita Dr. Abed Wanika mubere obugalo bw'ensisi ninawo ne mukulu wange yawe akiikidde ekibiina kya People Power essaawa twagise muzeeyi obugalo People Power bannayi mwandize twabanga mu nsonyi okuyingira mu sipiiki ya muganda wange ono tulinawo omukulu we wano twabeeranga mwanjenu eyo abakuba eŋŋumi ne Bobi Wine nga tujja ne tutaasa naye abasajja bakuze balabye ebibala bibonyabonya ensi ne bajja badde nsaba mu kuba akalubu ak'amaanyi okwanyiza Jose Chameleon okusayireeno. This is very important. Akantu kano ffe tukola eri tukuba bidongo ne bizinesi yaffe tujja byobufuzi tujja nayo so Chameleon yazze ne bafaani bye bonna ne byonna People Power Chameleon omukulu yabone yanze ebigambo byebyo kati bavubuka bannange nja kutandika n'ekigambo ekisinga okubeera ekikulu tuve mu kwemamaaza nze nga Jose Chameleon ninzaalwa ya kibuga kya Kampala mwenzaaliddwa mwenkoledde ebintu byange mwempasiriza embaga zange ne mwenkolera n'okusinga ntambula Kampala emisana neki lwaki nga byokwemamaaza bannange zisibeeragakuwa NRM ekyo njala kibakakasa wabula nagenda okukola omulimu nga n'abagendayo okutimba nga n'abakuba t-shirt nga n'abafumangayo emmere obuzaalo olwange oviradde bajjajja bange ne bataata bange ne mama wange wuyo nayise naye ewaffe tuli baddipi abantu neekozemu nnyo omulimu ogunywako enfuufu kuba nsonga nti batya ndi musajja w'amaanyi ew'omwami Museveni nagendayo napangisibwa olw'amaanyi abo mugwe wampa nagendayo lw'amaanyi yampita neyongere ku kigaali kyo kisukuma ekikole kigguke ekyo kibeetondera mwenna buli kibakosa kibeetondera mu linnya lya Yesu kireke kigende mu maaso tunire amaanyi geega mugenda gatta esayidi eri tugagatta eno mufe abantu abanyigirizibwa abantu babawasa abantu babulijjo mu sitako eno sitako gye tuliko buli muntu alina omugaso n'owabutida ayanirizibwa ebyo bwe bannene bweti naye obukolwa mwenda bugiyuzaza nefukamira ku ttaka mbasaba bakwano bange tutindingeze siina njawulo naawe ebikunyigiriza binyigiriza mwekenyini mwampa erinnya ne tutuma nenfuuka omugaso eri eggwanga njagala tukosa amaanyi ago genyini mu kwenunula ffe ng'abantu njagala muntume nange embeera ekyokulwanyisa kyo musitwage tutugenda okukola ki gyetulwanako eno baana bagamba temunsosola temunsiza sayidi gye siina kubeera nze ndi muntu wammwe ndi muntu wawansinga mmwe nfaanaganako nowabooda owabooda babavuga omusaabaze tabuza kibiina kyavuga muvugiramu n'abana abatuganga biri gye mwakoze eki gye mwalabye ate ne muffe mulimu abambala enkofiira zino nga tubakitegeeza nga nabo balina ebigenderwa byabwe naye mbalayirira birire bya Chameleon oyo muyimbi wa mwabuuka waliwali ndi musajja butegeevu nasooka neneetegereza neetegeka famire yange neetegeka obulamu bwange teri musiru agwasambaga teri musiru akola bintu byamagezi nga ffe betukoze ne muganda Bobi Wine so
tulekerawo okwenyoma abavubuka bannange essaawa yeno ebyaka miliyoni bajjaga nti afuukanga erinnya lye banene etuuma erinnya lya Ttaggwe yo ndikyusa oba singa nze nali Miki Waini oba singa nze nali Wizo ne muddina erinnya eryo lero tugenda neryo pulezidenti wange lyampadde bannange sigenda beefuulira biri ebitwakola bino twabikola kuba tubali bavubuka bato confusion nyingi zinafuna sente nga myaka 19 nga sina na bank account zitambuliza mu buntu kati nemberamu nefuga bwevuze ensi tulungirako mbogere nga bali kwikata lyegguba eryo naye egguba lyeggwa yesaawa mpereza abantu mwekegira abafula kikibafula feesi eno gyolaba feesi ya muwendo siina ofisi yentuukamu ne batagiggula so agaamaanyi gonna ngenda gagatta ku kibiina kyange kya Democratic Party ne people power batambulira wamu kabe tutusomosa omulama gwaffe n'okunula eggwanga liffe tulyebisa lifukiddira eggwanga ery'abantu abaffe bantu bange mbeegayirire mbasaba munneesige nze ndi mundu mmenye ndi musajja mulwanyi omulwanyi omulabira kuki ku bisago ebisago byendina ebyange ndi mulwanyi saagala pulezidenti waffe anyaniriza mu kibiina kyaffe ekirungi ekyentende ekyabajjajjange n'abaana bange baliddako banyaniriza yatukose guno omukisa nze ndi musajja fayita otyama omuntu awunika kalulu yokusaka nasigala bakyatambula nesoka kabita ofuna bulungi bweba balinamu ekibiina kyange kyadipina bigopa batambula ngamu emigongo gyange ngenda kulwana entalo zonna nzirwanira ekitukuka tuulirwe libweteka fokwalana buli muntu yena mu kibiina kya DP bakansala baMP bawonaleko bonna ekyene mbaletedde baleteddeko Wizo Manizo ne Palasa be banyamwida abala bali Bulaaya ngenda kusomba abavubuka mu people power ku Democratic Party tweyagale ekibiina kyaffe nekyo kyeyagaza so sebo mukulu pulezidenti w'ekibiina kya DP sijja kwogera bingi nga sikusiza nsonga yange ekibuga kyaffe ekibuga Kampala kiva ku Buganda nze ndi musajja Muganda wekantambula nga Muganda ntambula mpiri wa Joseph Mayanja mutawula Gerard Mayanja atudde Katale muzzukulu wa Japan Ray yebasse Kalangala Musingo muzzukulu wa Daudi Najjukiranga yebasse Kalangala Musingo ng'ekikanediranga byakabiro kyerengesa ekibiina kya DP basaba na buki babekanya ekibuga kya Kampala muzeyi bakwanga bange kyenjabisa nze ntambudde amawanga ebirungi mbimanyi ne musajja waswaga naguno omusizi nakugula Paris ebirungi bimanyi essawa ya Queen eyo yateekebwawo nga monument ekyokulabirako gyoyo Kampala naye Kampala n'atoboka okuva kusala Queen paka maduuka g'abantu n'osigala nga nawe batesola omusolo okupyange nasoso mu ddoola babusosola Land Road baganda bange omukulembeze yenna afaanana nga abasajja bateesewo enkola eyo bwakuga ti myaka 2 tana kyakoledde omwogere emyaka 5 era akutwale alina ekimusugu eggwanga litalyagala eggwanga batalyagala emyaka 2 ngojja giyita emyaka zennaku 7 ennaku 7 nga tolina kyokoledde bantu itaawo bakunga banange mukiriziganya nange bibaba ebirungi tubimanyi era nayisaayo akayimba sikana akanyonyi gundi mugende nekosi wagende ebyo nebyange muleke kwenyuma bavubuka bannange kanfundikire kubanga obudde butukimaye tulekerao kwenyuma bavubuka bannange nze ng'omusajja omukkiriza ajja kuzzayo mu bayibuli enkuba eribeera eno fumanyi miziki alinga bakubi babigo kukoetikajjakuba mukifaga bagenda mutta natukakola natugenda bakusaamu kulina buyita taxidera giyita mukaaga naye twavuddeyo katujja mubuweereza tugenda kuweereza abantu njagala nkozesa abantu gange n'okutegeera kwange n'obuyamba nga tutambula ffenna tukole ebintu ebinakyusa eggwanga lino batunyumyemu ti ogw'omulembe gw'omulembe omutibye gwajja ne gutebya gwakulembera omusajja yitwa Mayanja yayanjula ensonga ezo bwebuza mu bayibuli ng'afundikira wali olugero lwa Musa yali mulunzi wa ndiga
nga musajja mulunzi wa ndiga n'atambula lunda endiga ze ekibira nekikwata omuliro ekyo ekikwata omuliro Katonda n'amulabikira n'amugamba Musa guwa omulimu nkutuma ogenda ojja abantu bange Abayisirayiri abali mu Misiri mu buyinike. Musa n'amubuuza n'akikola ati ataatanze omulunzi w'endiga yamugamba omuggogo gw'okutegwa enyigera kubamu ebyamagero. Bannange mutukkirize ffe Katonda baatumye okujja okulwana sitrage tulwane ffenna mu mazima gamuki bebaziza nnyo Mukama bankuba ekiradde mu kibayo